Nanti banafa batulaba mulaba project y'omusajja ono gwe tusanze eno ebutambala gye balima entangawuzi kwegamba oba ya supplying East Africa simanya oba ye tebamuggala nga bagala abakasooli. Onakulwa leero tuli mu eyali Mpigi district ne bagikutulako neefuuka Butambala. Kati tuli eno tuzze okulaga one dokita ono omanyi kati dokita ono yaate kati yazaalibwa eri mu nte nnyo kati ffe ewaffe nga teziwera nnyo ffe abali eno mu Buganda ng'abantu abasinga balima Butambala abantu bagimanyiiko kimu kulima ntangawuzi. Tugenda kulaga omukulu ono Kakeeto, actually is Kakeeto Commercial Farm. Lwaki wandirimye entangawuzi? Ye woba ogenda okulima entangawuzi ensigo ennungi ogijjawa? Wabula ekinnewunyisa ku mukulu ono yali ayogera dokita yagala n'agamba ekintu osobola n'okuba n'entangawuzi nga tolina woozitunda kye bayita akatale ye osobola n'ozimuguza ye mwennyini mwami Kakeeto kubanga yalina akatale kati leero kye ngenda okwogera osobola okuba ne miliyoni 15 oluvannyuma lw'okulaba eno program lwaki togenda wammwe n'ogulayo eka waliyo eyo eka nga bazitunda miliyoni 3-4 osimbeko entangawuzi ng'omukulu ono wagenda otunyonyola entangawuzi osimbeko entangawuzi omanye nti ekyo nkimaze. Waliwo abantu abagaggawala nga obulamu bwe tasabanga ku mulimu y'omwami ono. Ekyewunyisa dokita sooka okwateko ko wano tulabe ekigenda mu maaso sooka okwateko. Okay sebo mukama waffe tunaamalako mu nkuba akasembayo sooka olage abantu wano wonna dokita olage abantu dokita. Kakeeto kwetuli tambulate ne tuonoona ate wali buzibu zinetangawuzi atugambe za bei otunda East Africa. Leeta mubuuze wano ebibuuzo naye olwaleero luno bw'obanga olina ettaka kintu kitwale nti kyabuvunaanyizibwa kintu kya bw'oba n'ettaka oba mugagga naye abamu baba n'ettaka nga tebamanyi kyaddikoleramu okitegeera oli n'aba n'ettaka ne libeera awo oluusi n'alipangisa abalala ne balikoleramu ebintu ebirala so ebyokulima bingi omuntu mwoyita ofune ssente okulima kati yafuuka bizinensi bingi byoteekeddwa okulima oyinza obutalima ntangawuzi oyinza okulima ebirala naye ng'entangawuzi yo yankizo eyamba omuntu naddala omuntu atandika okulima ate enunula abantu abasinga bakimanyi wano we munsanze leero waliwo ekazi 2 n'ekitundu naye nga nze obugazi bwange kati ndabika kuba ngazi wamu nembanga nina emisiri minene ate bwensima nengenda nga nkendeeza kati obudde buno nimpeza ekazi nga 5 naye bw'oba lwakuba nti toyina budde nandibadde nkulambuza ennimiro ezo teziri wamu zeyawula kati tuvuga okuva wano ne tweyongerako mu maaso noba nga olambula kati concentrating ku zino 2 eziriwo zino n'ekitundu. Abalabi baffe aba Flashlight UG mbaaniriza olunaku lwa leero kakati olunaku lwa leero nze Ssenkagale leero nze Ssenkagale twabagambanga nti neno channel yaliwo to educate people okulaba nga ova ku ddaala erisooka ogenda ku lyokubiri n'eryokusatu bw'otyo mu ntegeera
mu bikolwa ne mu byenfuna byonna. We are going to show you around the world. Tubalaga kino tubalaga kyovola ntino tujjako mu political side twetaaga ng'otegeera buli kimu ng'ogenda osukkuluma mu ntegeera ng'otegeera Uganda gyegenda weebalize weevudde ku mulamwa weegudde weegenda okuyimukira ate weegenda okubulukukira mu Uganda ey'enkya. Olunaku lwa leero tuli mu eyali Mpigi district ne bagikutulako n'efuuka Butambala. Kati tuli eno tuzze okulaga one dokita ono omanyi kati dokita ono yaate kati yazaalibwa eri mu nte nnyo kati ffe ewaffe nga teziwera nnyo ffe abali eno mu Buganda ng'abantu abasinga balima Butambala. Abantu bagimanyiiko kimu kulima ntangawuzi. Twasazeewo omwezi guno nga tumaze Easter tukulage one lwaki tuzze wano tugenda kulaga omukulu ono Kakeeto. Actually it's Kakeeto Commercial Farm. Lwaki wandirimye entangawuzi? Ye woba ogenda okulima entangawuzi ensigo ennungi ogijjawa? Osobola okuba ng'olina eka emu, osobola okuba ng'olina hafu eka. Lwaki wandirimye entangawuzi? Njagala nnyo Katikkiro wa Buganda agenda n'ayogera ekintu n'agamba bw'ati nti kofi kyeki? Emmwanyi gwe mutima gwa Buganda. N'abaana abamu bazijerega. Omanyi nti osobola okulima anti ekirwawo bakiyita batya kisobola okusindukiriza emmeeme naye bwe kijja kati otegedde waliwo ebintu ebimu ebireeta obugagga. Tosobola kugamba nti n'emmwanyi ejja kubanga nnyaanya. Kyovula emmwanyi newejja tesobola kujjira mu kiseera kya kidibo. Ennyaanya zidiba ezanguwa ate entangawuzi tezidiba. Kakati kyenze ekyokubiri lwaki tuzze nendeeta flashlight omwezi guno. Buli mwezi twagamba one tugenda kufunayo abantu betujja ng'okwa-identifyinga okuba ku kye tubongerako naye ate tujja kufunayo n'abantu abalina kye batwongerako. Ebyo bintu bibiri waliwo okuba nga tulina kye tumwongerako nti osobola okuyimirira naffe ne tukyusa obulamu bw'omuntu oyo naye waliwo okuba nga tugenze ne tunoonya omuntu ng'alina kyakwongerako. Abantu baffe ab'e muli eyo osobola okuba nga olinayo akatakako nga wakagula eyo eruweero oba nga walireka wammwe eyo Kabaale nonga naye ettaka eriri eyo. Nze ndaba nnyo abantu nga bagamba dokita nti nno tulimeko payani tulina General actually yafa ndowooza afuuse brigadier ono Kasirye Gwanga brigadier Kasirye Gwanga yagenda n'agamba nti ye takkiriza mu kulima payini ku ttaka eryo kubanga one w'olima payini ettaka mbu liba lifudde. Nange nali sikimanyi tosobola kuddamu bukulimako kintu kirala bw'ati bwe yagamba. N'agamba ekyokubiri ye yabala omuti gumu yagamba neewuunya omuntu alima va ku payini guno omuti omulaba guyita batya mulinga no gino emiwanvu kalitunsi yes. N'agamba yeewuunya omuntu alima kalitunsi n'ogutunda 3,000 nga kumazeewo emyaka 3-4. N'agamba is that business? N'agamba yes business. Kasirye Gwanga nali mule olima otya kalitunsi ng'ogenda mutunda 2,000 buli muti naye nga kumazeewo emyaka 3. That's not business. Naye kati waliwo bannaffe ab'e Bulaaya oba abaana abali mu Middle East asobola okubeeyo n'ettaka naye nga amazima odikuuma bamugamba limawo kalitunsi kati bw'atuuka ozimbawo n'olyoka ondabira gundi bakiyita batya embaga kubanga olina okujjayo emirandiro olina okujjawa. So we decided to identify people. We have identified Kakeeto Commercial Farm. Omukulu ono kinneewuunyisa ababukedde baba bakola bino bayita omulimi asinga bamuyita okuyigiriza abantu. Kakati bwe njogera ku muntu alina ettaka e Uganda osobola okuba n'ettaka hafa ne eka oba eka emu naye oli asobola okugamba tulimeko entangawuzi n'olimako entangawuzi ng'ensigo gy'osimbye enfu. Bano batera okutukulaba wano nga ensigo nfu n'ofuna entangawuzi waleedde ku ntangawuzi nga tezinoga. Nze nywa nnyo entangawuzi n'okuba entangawuzi nga nnya nga tezinoga eyo ensigo eba yali nfu. Kati okwa-identifying omusajja ono nti mulabyeko ng'asomesa entangawuzi ng'asomesa abantu ate nnyumirwa nnyo omuntu agamba nti ne afa neeko osobola okugaggawulirako. Kati bannaffe abali e Bulaaya n'abali e Uganda tugenda kukulaga leero right now flashlight yazze ku-identifyinga muntu atongerako. Bw'oba n'ettaka nga waligula wowe osobola okujja ensigo ennungi. Ekyokubiri lwaki wandirimye entangawuzi wabula ekinneewunyisa ku mukulu ono yali ayogera dokita yagala n'agamba ekintu osobola n'okuba n'entangawuzi nga tolina woozitunda kye bayita akatale ye osobola n'ozimuguza ye mwennyini Mwami Kakeeto kubanga ye alina akatale otherwise katwa
yen twogera kuno nako naye tetunakwaniriza abantu soko baani era tuzeseeka kalimu azise nage mbadde simanyi so mikono bataba na flash lecture in Uganda bali ebungereza bali mu Kampala nadammwe abali mu Eruwera abalimi abentangawuzi n'abana abene empiji ebutambala ewabakayo wisdom abantu tuli tulunda nte wabalunda ntangawuzi n'enkoko ate abantu ngenda balaga tujja kuddeyo wali tuyiteko ewaffe tuli wabakayo wisdom mu kyalo naye anti bagenda ne batulaba eyo ne bagamba wisdom ayogera bwogezi kale mudde mu kyogere ffe tugenda fuuka bambasada b'ebintu nga bino okulaba nga gwoba bulungi Dr. Sikyekyo we become your ambassadors okulaba nga oba bulungi nze njagala nnyo document entangawuzi lyerimu zeri eddaga lya COVID-19 kivula bantu nzinywa crime katero soko jja abantu balage mweba solo gamansaga ebimu kubibeera muno soko bala tunalaba tantene entangawuzi tetugenda kubikulako manyi mwe mugenda nemwe ate kati wa kabinnyo ebimu kubibeera muno bucha COVID atandika entangawuzi enka ono kaketo yakuwa ate ogenda kulaba n'ekikapu kyengenda okujja so tuba tetusa so kusibuleko gwe ku bantu ofukeko naawe sita ono crime katero wande nange ndi stand artist kati kitegeeza mbalamusizaako mwenna abatulaba oli muzi wa misango oba nagamba kiri musicale ndi crime mu music yemukolamu emisango kubalaga gwe nfubutuka mubi nnyo mwana kale naye anyway ekisinga obukulu tugenda njagala olabe programu eno mbagambye ng'olina kyogenda okujjamu nayina ekintu kye nayogera dokita ku page omwana omu nankubira edda ndoza nga tutandika nagamba bwe nti osobola okuba ng'oli Dubai ng'oyagala kugula ttaka neŋŋamba nenjogera ekigambo nti oggula ettaka kirala n'okuzimbako kirala neŋŋamba ekintu woba oli Dubai simanya kati abaana bali eyo mu Arab countries ofunye millions 15 mu kifo ky'oggula poloti lwaki tojjeyo ekawala n'ogula obuyumba 4 wadde bukadde n'obulongoosa mpola kubanga ojja kugula poloti ya million 2 ekulema okuzimbamu ate nga contract eweddeko omwana nankwera ngamba nkwegayidde ennoonyezaayo poloti bwetu obuyumba bwe buti era nfunye bangi kati leero kyengenda okwogera osobola okuba ne million 15 oluvannyuma lw'okulaba eno program lwaki togenda wammwe n'ogulayo eka waliyo eyo eka nga bazitunda million 3 osimbeko entangawuzi ng'omukulu onwagenda otunyonyola w'entangawuzi osimbeko entangawuzi omanye nti ekyo nkimaze waliwo abantu abagaggawala nga obulamu bwe tasabanga ku mulimu y'omwami ono omulabi eri gye tusoose tujja mukolamu zi series naye njagala okulamusa bannaffe mbaagala nnyo mwenna ab'ebulaaya abali ki nabagamba nti nze mbeera ku Facebook page yange Kaye Wisdom bankozemu page nnyingi naye Kaye Wisdom wotypinga Kaye Wisdom noonya eyo ka page eriko enamba y'essimu eri 0701 49 40 39 070449 genda wali onyige follow onyige like n'ojja ku flashlight kwotulabira tolaba bulabi nyiga ka subscribe ate onyiga subscribe nyiga subscribe onyige n'akadde nga buli program ebeerako artist ofuna notification bagambe tuli waffe mu kyalo jano tutambule nga tugenda side zeno producer njagala olabe obugagga obuli wano kyemmanyi twakyusiza ennyambala enkofiira yeeno ndowooza ne gambutsi baziraba ng'oggyeko no dokita yalowoozezza nti najja mu ofiisi naye kwegamba ekintu kyekyo omukulu tugenda ku Kakeeto Commercial Farm dokita ekinneewunyisa omuntu asobola okukola kampuni omanye abantu abamu balowooza okukola kampuni kwe kuba ne ofiisi awo e Kampala awo n'osasula ofiisi ya million mmeka now this is real money are you serious tuli serious wano okay enkuba etusazeeko ekyewunyisa dokita sooka okwateko ko wano tulabe ekigenda mu maaso sooka okwateko okay sebo mukama waffe tunaamalako mu nkuba akasembayo sooka olage abantu wano wonna dokita olage abantu dokita
because this is nanti tulaba faamu n'omusajja wega tuzza okulaba gyali gyali mukulu Kakeeto lwakubanga enkuba ezze onomalako mu nkuba ssebo bannayuganda baagala okukulaba leero bannange oyagala tusiibe busiri eno ate kye tetwajja kukola naye ekyewuunyisa omuntu n'abeera n'abantu baloga enkuba n'abeeno mugiroge tulabe anedda ssebo bagisabire busabizi bagisabire busikozi oli mulokole naye ekyewuunyisa dokita n'oba n'omuntu nga alina abakozi abasukka 5 naye nga mulimi bya ddala n'omusajja oli wandimuletokozi ambulera wagano gigula taata leero tewasabidde enkuba kulaba nga egiragirako oba ng'otubonyezabonyeza mu nkuba naye bannanka byakatonda bizibu weewa mukulu Kakeeto yoyo ssebo yono mukulu Kakeeto n'ebigo byeno kiki ffe twakulira mu nte mwe mwakulira mu ntangawuzi yamba oyo omubikkako ku kamera eyo ndowooza mpolampola tugenda mu motoka wali ndowooza tudde na buzzi mukulu Kakeeto kwetuli sambula ate ne twonoona ate wali buzibu zino entangawuzi batugambe za bbeeyi nti otunda East Africa leeta mubuuze wano ebibuuzo mukulu Kakeeto nsanyusa okulaba we tubadde eyo kwata tunoonyeza omukulu ono tulina ebintu bibiri buli mwaka nsanyusa okulaba sebo nze nsinze bwe mubadde eyo we tubadde eyo ne tugamba obwavu tebujja tuttira mu Kampala katujje ku basajja mmwe abaakolamu naye ngamba dokita oyo sooka oleke woofiisi zo tujje eno tuliridde abakozi sebo nsanyusa okubalaba wamnaffe sebo tuli ku ntangawuzi tosobola kubanga onywa entangawuzi n'oba ne covid mukulu Kakeeto mbadde wali ne ŋŋamba abantu ebigabo biri n'ono dokita waliwo ebintu bibiri bye tukola buli mwezi tugenda ne tu identifying omuntu gwe tubaako kye twongererako naye ate twatandiseewo n'okunoonya mu abantu abalina kye mutwongerako leero twasazeewo kujja ku Kakeeto Commercial Farm munnayuganda ali e Bulaaya oba wa nina ebintu nga 3 byenjize omuntu asobola okuba naye afaana eka n'okuba ne eka n'okuba ng'ono dokita ewaabwe alinayo eka nga 3 neziwera oba wazitunda dda naye ng'omuntu oyo yandyagadde agamba manyi bannayuganda baba e Bulaaya alina ebintu naga ettaka lyange enkoze ntyo ddikuuma abamu nali ndaba General Kasirye Gwanga omugenzi brigadier n'ayogera ekintu bwe kiti yagamba kyannewunyisa nali sikirooza nko yagamba neewunya munnayuganda n'alima kalitunsi simanyi n'amala emyaka emeka 3 n'amutunda 2,500 nagamba oyo bizinesi ekyokubiri n'ayogera nti n'oba n'ettaka n'osimbako guli omutima gutya batya payini n'agamba ekintu nze sikimanyi n'agamba nti payini oyo bw'omusimba mu ttaka eryo ettaka libanga erifudde otegera ebintu ebyo naye bannayuganda asimbako nga tategedde kubanga wanu tusimbako okuuma ettaka obutalibba simanyi okukola ki n'olaba nti osimba emiti nga tomanyi na bbeeyi gy'ogenda ditunda mukulu Kakeeto bannayuganda bali wano bazze olunaku lwaleero omwezi guno gwagenda otwongerako ŋŋenda kwetalirako tukole ebintu byomusiri omukulu ono gwe mulaba wano alina faamu y'entangawuzi y'omu ku balima nagambye edda bannayuganda nakulaba ng'oyigiriza abantu mbino ebyabukedde ng'oyigiriza abantu obugagga okulima ssebo twagala otugatteko ku bugagga otunnyonnyole gwani si kyekyo leero nagaye ndi senkagale ŋŋenda okukuba ebibuuzo nga nawe oyongerezaako nsanyukidde ddala nnyo naye amannya nze Kakeeto Faizo owa Kakeeto Commercial Farm era nga ndi mulimi wa ntangawuzi leero kuba nzize nga nsomesa abantu naye leero ngenda kubawa magezi abantu bangi balina amataka gaabwe oluusi nga tebamanyi kyaggakolerako naye olwaleero luno bw'oba ng'olina ettaka kintu kitwale nti kya buvunaanyizibwa kintu kya bw'oba n'ettaka oba mugagga naye abamu baba n'ettaka nga tebamanyi kyaddikolerako okitegeera oli n'aba n'ettaka ne libeera awo oluusi n'alipangisa abalala ne balikoleramu ebintu ebirala so ebyokulima bingi
omuntu moyito ofune sente okulima kati yafuka business bingi byotekeddwa okulima oyinza obutalima ntangawuzi oyinza okulima ebirala naye ng'entangawuzi yo yankizo eyamba omuntu naddala omuntu atandika okulima ate enunula abantu abasinga bakimanyi bangi bentambudde nabo mu byobulimi abantu mu bitundu ebyeggwanga ekyo nkyebaliza nti balina kye bafunyeemu abatambudde nange nga mbawa amagezi nsazeewo okugabana n'abantu amagezi nga tuyita mu kulima n'olwaleero bw'oba onaalima entangawuzi munnanga ali eyo olina okwegendereza ennyo kiki ky'olina okusimba kuba tusanga abantu bankubira amasimu waliwo abantu ababanga tonatuuka eyo kubanga ngenda kikubuuza mpola nze wentegeera bali abantu baba bategedde tandika ku kino kansoye nkubuuze kubanga olina otunnyonnyola singa nsalawo kulima entangawuzi lwaki nandirimye entangawuzi ye nnima ntangawuzi sigo ki owuli ebintu kati ebyo byonna ogenda bituddamu nze kye nategedde n'ekirala ekyannyumidde nti osuubula n'entangawuzi ku balala abazirimye nga tebalina katale kati ebintu bisatu ngenda naye sooka otunnyonnyole ebyo ogenda bitunnyonnyola buno bugazi bwenkana ki wano we munsanze leero waliwo ekazi 2 n'ekitundu naye nga nze obugazi bwange kati ndabika kuba ngazi wamu nembanga nina emisiri minene ate bwensima nengenda nga nkendeeza kati obudde buno nimpeza ekazi nga 5 naye bw'oba lwakuba nti toyina budde nandibadde nkulambuza ennimiro ezo teziri wamu zeyawula kati tuvuga okuva wano ne tweyongerako mu maaso noba nga olambula kati concentrating ku zino 2 eziriwo zino n'ekitundu zino eka 2 n'ekitundu esewo ekibuuzo olina abakozi bangi ofunamu abakozi nina bangi era bano olabye batono olw'ensonga nti kati bwe tuba twagala kukuula muddo entangawuzi zino tezeetaaga muddo tubaleeta ne bagukuulamu ne tumala nti tugukudde ogwo tumaze tugenza ate ku kirala bwe kityo ekibuuzo ekirala ndabamu kalimbwe buno bukuta bwa gondi bwa mwanyi omuntu ali eyo ngenda n'ensomesa abantu nti okulima entangawuzi ozifunemu kuba entangawuzi business ate ogirima n'ogifunamu omuntu agenda n'afuna olusi tubawo ensigo n'omuwa ensigo nga nnungi n'omugamba nti teekamu ebikuta entangawuzi zino zeetaaga okuliisa muzisanze wano kati wano bw'onajja nga wayiseewo omwezi gumu ojja kuba tukyalina nawe oyisa na kigere nga zonna ziyagaagadde kati entangawuzi bw'ogiteekamu ekikuta ekyo oba kalimbwe ow'enkoko oba obusa ebala nnyo obwo ebikuta bya mmwanyi obusa tuteekamu obukuta obw'ente nosobola ekirungi nnyo n'obukozesa nga obusa obwo bukaze naye abamu agenda n'abukozesa nga bubisi bonna bukyalimu ne gaasi ekyo nakikwata omuntu kirungi ebyo byonna n'obimanya kuba kuno okulima bizinensi kyekintu ekirimwa nze jjo nina ewantu we nasimye entangawuzi ensawo zabadde mu 2.5 nja kukulaga ku bifaananyi tuyimiridde mu kifo kimu tetwagala kwonoona akatono naye ng'ekindetera okukungula ekingi kuba nti naliisa ate kindetera okukungula ekingi kuba nti ensigo eteekeddwa bulungi ntwala omukisa guno era okulabula abantu mwenna abaagala okulima entangawuzi nze ebiseera ebisinga mbeera n'abakozi ku faamu kuno nga bangi ngera bw'obalaba abakozi abo bamanyi oluusi okuyita mu bantu okugenda mu bantu ne babawo ensigo oluusi etali nnungi okuva kufa nga bamanye bajja ensigo okufaamu yange so ensigo nja kukikulaga ku mulundi lwakuba nti tukyali bize ku mulundi oguddako nja kutwala akakisa kano nkuyite olabe nga ziri mu ttaka ensigo bwebeera otuuka kati nga bwolaba waneeno nga tokyamanyi nti waliwo n'entangawuzi naye nga gye ziri mu ttaka bino byonna ebikoola byolaba ebya green nga byakaladda byavaako eyo eba nsigo nnungi kuba entangawuzi eno nga bw'ogiraba tugifuuyira okumala emyezi 7 ne tugireka naye kati omuntu aliyo ng'otandise okulima entangawuzi kino olina okigoberera entangawuzi teyeetaaga muddo entangawuzi bwekula neeweza emyezi 7 ne bwolekerawo okufuuyira kati teringa birime birala nti tunaalima ennyaanya entangawuzi ekuze yeetaaga okuva mu ttaka entangawuzi tusobola ogirekawo wano n'okumala emyaka 2 oba 3 ngeri mu ttaka yakula dda kwegamba kifino kino ebeerayo ng'ekuze naye kati ku muntu ayagala okulima
Ekitegera bulungi ku muntu ayagala okulima singa njirwisa mu ttaka wano nemalawo emyaka egiwera 3 ate mba sigimuwa kugisimba olw'ensonga eba yaggwamu dda amaanyi agazaala okitegeera efuuka fuusinka naye tepansigwa naye esigala egenda mu birime ebirala era n'ofuna ssente kyekiri nti omuntu osobola okulima entangawuzi nekulema okulabirira ku mutindo omulungi nerwala akawuka kuba nazo zirwala omuntu ajja kubuuza nti entangawuzi erwala bulwadde ki zirwala bw'obanga ogirese muddo wabaawo obusaanyi obubuukira ku bikoola okwo ne buzaalirako ebikoola ebyo ne bitandika okukola yero ne bijjamu obutuli kati entangawuzi bw'ogimenyamu eba nayo erinamu akatuli kati omuntu bw'atandika kugikungula eyo entangawuzi nojiwa munnagisimbe awe waba obuzibu kyova twetaaga nnyo omuntu ne wetegereza kiki bwe buzibu obwo abantu bange bwe basanga abantu bafuna entangawuzi kuba juzi nina omwana eyabadde awo namulabyeko yagenze n'alaga abantu ennimiro okitegeera n'ayagala naye kugamba kinnuma nnyo kuba kino ekintu omuntu tumusaasira kuno kulima omuntu ayagala ateekemu ssente ataafunemu mukulu kakeeto yesebo ogenda kusomesa bannayuganda ebigambo nga njagala points enkulu zino kati kiri obadde ogenze mitendera entangawuzi kubanga nange ngenda kubuuza nti entangawuzi of course ogenda tunyonyola emala bbanga kibitya naye sooka otugambe nga tona tugamba nsigo nnungi lwaki omuntu yandirimye entangawuzi n'atasima n'atafuuka oba mulimi wa musimi wa ttooyi n'atatunda ttaka lye omuntu n'atasimbawo miti why omuntu lwaki yandirimye entangawuzi entangawuzi eno kyekintu ekiwa omulimi obudde okutalinga bwolaba ennyaanya kati olaba enkuba nga bwetonye kati bw'oba wafuuyidde jjo oba ng'obadde wakamala okufuuyira eryozaako mu nnaku 2 oba olina okuddamu ofuuyire naye entangawuzi eno ogifuuyira okumala ewiiki omulundi gutya gumu kitegeeza lwaki wandirimye entangawuzi kyomuntu wa office asobola okugamba nti buli wiiki nja kujja mu nnimiro omulundi ogwo otegedde doctor kuba kati olaba nga bwendeesa abakozi abo tuli mu kukuulamu muddo tusobola omuntu ali mu office asobola okugamba nti olunaku olw'Essande ngenda kufuna abantu 2 bajje tukuulemu omuddo tufuuyire n'okufuuyira nzidde ku mirimu gyange okitegeera ekuze owulira ekuze osobola okugamba sinatuuka kusima nja gisima we nafunira obudde abamu bazirima nina mikwano zange ne kati nadanga fa batekwera mu struggle bembera mu struggle kuzerabira ningamba kasoke anti obo manyi sente zange ziriye nina mikwano jange abayaye banza kuza ne bazisima nina mikwano jange benyambyeko bangi abali ebweru abamu bajja ne basima olina ganja kuzisima nga ntuuse okitegeera lwaki kyo abantu lwaki balina balima entangawuzi omuntu asobola okuzirima n'agamba ndizisima nga nzize nga nkomyewo oba kamala okuddayo ebweru nja kudda nzisime ekitali ku birime birala ennyaanya bwekula olina ogijjawo yes naye n'okimanya ono nze kyenjize ku ekyo ku nsonga eyo bw'oba toyagala kujja mu nsigo kuddamu kusimba osobola nozireko mu myaka egi 3 kati just oba oyagala ate okujjamu ensigo tozirindiriza bbanga ddene naye kati nze mba nalima nga njagala ssente zange nga saagala onzibe nagenda Dubai manyi nti kakati ngenda kumalayo omwaka gwange ogwo gumu nja kudda nesimira entangawuzi zange nga wendi bapakire nga wendi kitegedde okay omukulu ono batunda batya mu kiro ate tunatuukayo ssebo nedda ssebo nze nja kuyiya kole plan oyagala kamudde nja kusema entangawuzi nja kulima entangawuzi kamudde musero kati olaba Mr. Kaye mukadde wange dokita okay kakati dokita lwaki tulima entangawuzi nze nnimye ebintu nasokera kulima nnyaanya naye nemmala nensalawo nenga kati nina kulima ntangawuzi ekirungi ky'entangawuzi nti bwe tutandika nti leero tukungula ntangawuzi ensawo ne bwe bagipakira bati ne baginyeenya eba erina okupimibwa bwewera kilo 120 eyo nsawo ontegeera olina wapakira atya gomuleka bulesi naye kati ebirime ebirala abantu balima lumonde ne balima mawogo
ne balima amatooke naleta apakira solo kuleta omulugwala napakirira ati nakipakira gwe nawe alime n'okwata kuno nga pakidde kingi ate ekitali kuno zino tuzipima bupime mu kilo ndoze ekyo kitegedde kati kangende ku kino kiriyo tunyonyodde lwaki wandirimye entangawuzi kati ekyokubiri omuntu agala olima entangawuzi ensigo nnyonnyola ekyensigo kwakakati waliwo bano abantu nze nva wali waffe empambire omuntu n'amala gajja kati ono dokita wa ofiisi alabye wali entangawuzi n'agula najja n'amala gakola ki kubanga nze ekikundeesezza sebo era abantu abatulaba bano njagala of course we have to give your numbers abantu okunoonya manyi faamu nga zino zibeerako abantu kiri kyoyogedde omuntu naaba nga akola wano sebo najjawo n'agenda n'aguza ebintu ensigo mu linnya lyo kyekigenda kati gofuuse project kuba njagala nnyo abantu b'e Uganda babe nga bakola ebintu bye bafunamu ensigo eyo eba etya entuufu kakati nze nga Kakeeto mbadde nzijanga somesa abantu era nga nyamba ku bantu ekigambo nsigo nina ku store gye tutegekera entangawuzi olabika olijjayo omulundi omulala abantu omuntu osobola okubeera ng'oli bweru naye ng'olina omuntu gw'oyagala akuyambeko oba naawe ali wano ng'oyagala weetuukire osobola okujja n'olaba bwe bategeka ensigo ate ebeera etya kuba eriyo abantu abaagala ssente n'atalumirwa naye kati nze obudde buno nti entangawuzi mba nazo nemmanya nti zino zikuze kuba nina buli mitendera nina ezigibwako eddagala nina eziri mu kutemerwa kati nga zino tulina ze tuli mu kusimba tulina we tuli mu kutegeka okitegeera kati kye bayita ojja sanga omuntu nga alimye akalimiro bwe kati katono naye ayagala ssente tekannakula n'azisimira ku myezi 8 okitegeera bayira kanso embuuze ogenda kunyonyola ekyensigo kankubuuze entangawuzi zirina kumala myezi banga ki omuntu w'okutandika okusima kakati fe obudde buno akatale akagereke kali kanene luli twazisimiranga ku mwaka mulamba naye obudde buno akatale kaba kaki entangawuzi tuzisimira ku myezi 7-8 kakati bw'osanga tusimye entangawuzi ku myezi 8 ng'egenze mu market omuntu ayagala okulima atamanyi kye bayita nsigo asobola okugwira eyo n'agitwala n'agisimba kyova olaba nti oluusi zigaana okudda kati wano ndowooza olaba zonna zaakomawo n'ekirala nti n'ekirala nti bw'oba ofunye entangawuzi bw'obanga otegeka kye bayita ensigo omulimi ali eyo ng'otegeka kye bayita ensigo entangawuzi tusobola ogikuwa naye eyanikibwako tuzeeyo ku kyensigo kyonnyonnyola oli sigamba nti ono dokita agenze walimu owino n'alaba entangawuzi asimbe kati eriyo omuntu asobola okusanga entangawuzi mu owino n'ayagala asimbe kati entangawuzi eyo oli aba takimanyi n'agenda ne bamugamba bimenyamenyamu bw'atuuka n'asima ebinnya n'asimba nga zivunda so entangawuzi gye bayita ey'ensigo ne bwe tuba tugiggyeyo nga nkulu bulungi tujanikako tugeze olaba ebijanjalo bwe tuba tubijja mu nnimiro nga yadde bikalu babikuba bamala bikuba nobireka ku matundu bali ne bikala buki bulungi n'entangawuzi bwebeera nti bw'ojanikako ekala bulungi kyova oluusi betegekera ensigo bw'ojanika ekendeera naye ate nebanga ejja kumera buki bulungi kati omuntu atandika okulima entangawuzi ebyo byonna kirungi n'obimanya kyendabye mukukakeeto kati ntegedde omuntu eyandirimye entangawuzi agiseemu ekitiibwa nga wogenda okukola bizinesi endala nti woba ogenda kukola amandaazi okusiika amandaazi ogenda n'ogayiga omuntu eyandirimye entangawuzi kyandibadde kikulu n'onoonya omulimi okukuguza kyekituleeseewo ewa Kakeeto Commercial Farm nti si kyangu nnyo okulinnya wali okuva wali paka eno Butambala siringi 6 nga zze kugula sigo za ntangawuzi abantu bajja ku faamu ne balaba era n'afuna ekintu ekituufu baviira ddala buli wantu bajja olaba kati obudde buno omuntu ajja kujja ng'ayagala kuyiga bwe mba lwakuba nti oluusi bintataganyamu kati obudde bwe mbawadde so kati singa ndi mukulaba tuli mukula muddo tugenze kufuuyira so kyandibadde kirungi omuntu bw'ojja njagala nnyo omuntu bw'oba ng'ozze ku faamu
nga oli serious oyagala kuyiga mulimu guno nojja nenkulaga ensigo ebeera bweti